Video nga zino temuzitambuza era temwagala zuwulira. Museveni yakutte bilioni 5 nazigabira Kampala. Nazigabira Kampala nga Kampala ina division 5. Kitegeeza nga buli division yagiwadde bilioni ememu 1 billion per division. Okitegeera era yaziwadde abaana b'eggeto mwekulaakulanye. Oba okitegeera omuzeeyi ono ekimusumbuwa kugulirira na bubbi. Ekisumbuwa omuzeeyi ono kugulirira na bubbi. Kati bw'owulira bilioni 5 nti yaziwadde abaana b'eggeto beekulaakulanye mu division 5 ezikola Kampala. Kampala eri mu division 5 ng'erimu Kampala Central, ng'erimu Nakawa, ng'erimu Makindye, ng'erimu ne Kawempe. Okitegeera ng'erimu Kawempe, ng'erimu Lubaga. Division 5 eziri mu kibuga Kampala. Kampala Central, Lubaga, Nakawa, Kawempe ne Makindye. Okitegeera buli division yodiwadde bilioni ememu. Oba okitegeera ekintu ekyo. Naye division erimu parish. Jukira waliwo kye bayita parish development model nga buli parish agiwa milioni 10. Buli parish agiwa milioni 10. Kati njagala mukwate bilioni emu gyawadde division emu mugigabire parish eziri mu division eyo. Mulabe nti buli parish efuna sente mmeka era mu parish eyo mulimu abantu bameka. Abantu aba bali mu eyo parish we bagabana sente ezo bafuna sente mmeka. Oyinza okwekanga buli omu afuna nusu nga 5 oba 10. Oba okitegeera ekintu ekyo. Kale katugambe nti no division ye Nakawa bagiwadde bilioni emu. Division ye Nakawa yoyoka. Division ye Nakawa erimu parish 23. Oba mukategedde akantu ako. Kati kwata bilioni emu gyawadde division ye Nakawa ogigabire parish 23 eziri mu Nakawa. Ojja kwekanga nti buli parish efuna milioni 43 mu emitwalo nga 78 pa parish. Buli parish efuna mmeka? Efuna milioni 43 buli parish. Naye mujjukire buli parish abadde agiwa milioni 10. Kakati milioni 10 zaaganye okukola milioni 43 ze zigenda okukola ze zigenda okugaggawaza abantu. Kubanga tulinawo parish development model. One like parish emu agiwa milioni 10. Parish emu agiwa milioni 10. Kakati ku division 5 ezikola Kampala Nakawa yesinga mu parish nyingi ngera yina parish 23. Oba okitegeera Kawempe neddako nga ina parish 19, Makindye neddako nga ina parish 17, Lubaga neddako nga ina parish 13. Oba okitegeera Kampala yo tebalina specific parish ezigirimu. Oba okitegeera ekintu ekyo. Kati njagala okwate bilioni emu gyawadde buli division. Ogabire parish ezirimu tugabize Nakawa kuba Nakawa yina parish nyingi 23. Kati division emu eyo bwagiwa bilioni emu bugigabira parish zerina 23. Osanga nga buli parish efuna obukadde 43 mu emitwalo nga 87 mu obusente obugwa mu emitwalo 87 simanya mu 2 mu mmeka mu nkaaga. Oba okitegeera ekintu ekyo. Kati milioni 43 bwozigabiza abantu abali mu parish eyo. Mu parish eyo wekanga nga parish emerimu abalonze emitwalo ng'esatu, emitwalo 5, emitwalo 6, oba okitegeera emitwalo 12. Oba okitegeera wekanga nga buli muntu afuna nusu nga 5 n'ebibi oba nga 10. Okitegeera kwegamba ezo ze sente zawadde abantu bagaggawale. Oba okitegeera ekintu ekyo. Bino ebintu temuyinza biraba. Gwe kasola bamawulire nga akakubya Museveni akute bilioni 5 aziwadde simanya Kampala parish meka division meka bagaggawale. Kyokka tulinawo parish development model. Yabadde ali mu kulambula parish development model mu Kampala. Okitegeera nga buli parish bagiwa obukadde 10. Ne ku zino sente zagabye bilioni emu wekanga nga parish teweza na bukadde 10 wabula eri mu bukadde 4 plus. Kakati obukadde 10 buganyo gaggawaza parish ngera parish bwe mujiwa ku development model era gyobadde olambula nti gaggawaza abantu. Obukadde 10 buganyo gaggawaza abantu. Obukadde 4 mu 3 ate bwe bugenda gaggawaza parish namba. Who is fooling who? Era njagala kubuuza mukulu Museveni sente zaagaba azijjawa. Mujjukire bw'akwata sente ezo kale akwate bilioni eze5 aziteeke mu malwaliro ageetoolodde Kampala. Awo Mmengo Kisenyi waliwo eddwaliro abakyala abasinga obungi abanaku omuntu weewansi bano abakyala b'emizigo bano abakyala abatalina kiddako bano abakyala abaavu mwe batera okuzaalira nga tebalina sente zigenda Lubaga, tebalina sente zigenda Nsambya, tebalina sente zigenda Mulago. Akwate bilioni eyo emu gy'ayagala okuteeka mu kibuga akuteeka mu division z'e Kampala 5. Akwateko just bilioni emu agitwala agiteeke mu ddwaliro eryo. Agiteeke mu ddwaliro lya Mmengo Kisenyi Health Center 4. Abakyala ajja kuba ayambye abakyala bameka. Oba okitegeera ye sente zaagaba azijjawa. Esente zaagaba azijjawa okwo kugulirira omuzeeyi ono yamanyira kugulirira na kubba na kukola putinga bantu. Oba okitegeera
nakukolepitinga abantu akwate kwezo biliyoni 5 zayagala ogabira Kampala zayagala ogabira divisions eziri mu Kampala 5 nga buli division etwalako biliyoni 1 akwateko biliyoni 1 ekyuma kya kansa emulago kigula miliyoni 1 n'emitwalo like miliyoni 15 okitegeera ekyuma kya kansa emulago kigula miliyoni nga 15 kale katugambe miliyoni 2 obo okitegeera agende mulaga tekiye ekyuma kya kansa ajje mu ddwaliro ly'Ekisenyi abakyala mwe basinga okuzaalira abanaku abatalina zigenda nsambya na nakawa na luddawa akwata ateekewo ebikozesebwa mu eyo biliyoni ya sente oba okitegeera agende wali mu division ya Kawempe akawumbi kayagala okutwala mu division ye Kawempe agende mu ddwaliro ly'e Kawempe wali abakazi we bazaalira teekamu oxygen cylinders oba okitegeera kweyo biliyoni gy'oyagala okukwata owe division number obo kitegeera ekintu ekyo eddwaliro likolekitinga abantu bonna bakola division kitegeeza bw'okwata biliyoni eyo n'ogitwala mu ddwaliro ly'e Kawempe oba oyambye abantu bonna abeetoolodde Kawempe nga teweetaze nagabira muntu nusu 5 oba okitegeera nga teweetaze nagabira abantu nusu 5 oba okitegeera genda wali mu Kampala Central Mengo Kisenyi waliwo eddwaliro abakyala kwe basinga okuzaalira abanaku abeewansi kwata biliyoni 1 gy'oyagala okuwa Kampala Central giteekaawo ejja kuba tekoze omulimu ogw'amaanyi genda wali e Rubaga okitegeera genda wali e Nakawa oba okitegeera bwotyo bw'oba olina gaba ssente ezo z'ogaba simanya biliyoni 1 naye yazikwata n'azitwala ku palishi bana bali ku palishi ne bazirya ogenda okusanga nga tewali olaba obukadde 10 bw'owa palishi buganya ogaggawaza abantu buganya ogaggawaza abaana ba ghetto biliyoni 1 yegenda ogaggawaza palishi number like division number nga buli palishi efuna emitwalo 43 nga buli palishi efuna obukadde 43 buli palishi nga buli palishi efuna obukadde 43 ng'obukadde 10 buganya okukola bwe wabadde olambula PDM gwe kennyini busobole you people who is fooling who Kampala ina divisions 5 kwata buli division ogende ng'onoonyama eddwaliro ogenda wali Makindye Salama Road waliwo gye bayita Kiruddu kwata akawumbi koyagala okuwa Makindye nga division katwala ekiruddu genda wali Nakawa okitegeera genda wali e Kawempe okitegeera genda Mengo Kisenyi wonna waliwo amalwaliro akawumba ako kakwate ng'okateeka mu malwaliro kubanga amalwaliro gakolekitinga abantu bonna abeetoolodde ebitundu ebyo divisions ezo don't fool people you people essente zino zaagaba azijja wakyogamba yagenze Lwakitula n'atunda ente ze Museveni yagenze Lwakitula n'atunda ente ze wali eri ku fame Lwakitula oba ekisozi yagenze n'atunda ente ze yazijja wa sente zo zayagala ogabira division z'omu Kampala atandise okugulirira yamanyiira kubba kukola potinga corruption greed theft buli kimu kunyagulula okitegeera tosobola kugaggawala toyina gw'ogenda gaggawaza please shut up